lowooza ku kinnya kyo ku kabbuliyo. Kigambo okufa tekyetaaga kitiise muntu abeera awalemu okulya ekyemisana. Nedda, emabega w'okufa kusinkana Allah gwe toyagala musinkana. Singa mukwano gwo agenda e Japan wasoma naye pittu n'omwerabira, wabula ye n'atakwerabira, n'asala amagezi gonna n'afuna ennamba yo, buli mwezi n'akuweerezanga emitwalo agaaga nga bwakubira nti gwe Hamza nti bwe guli nze Kawuki gwe mwasomanga naye pittu bati ekyekituufu sikujjukira bati nze nkumanyi, nga buli mwezi emitwalo agaaga. Nageza akuweereza invitation ogende obalabeko e Japan nga wayise emyaka 25 osanyuka onakuwala. Kati ku Allah byakuweereza ku dunia bwakujjulula ogenda omusinkana weetaaga wennakwawo. Ekituufu kiri nti Allah bw'abanga aleese kufa ffe tumusaba kutusanze nga tuli basiraamu. Nabbi yatugamba sallallahu alayhi wasallam nti almautu rahatul mu'mini, okufa kuwummula kwa mukkiriza. Gwogenda kukola pakaddi olyetawula mu bwino pakaddi, leka Allah akujjulula ogende owummule dunia ng'ezunza. Nabo gutyo tuteeketeeke buteesiteesi gwe byogenda kumwanjulira Allah kyakwagaza tabaraka wa ta'ala. Nabbi lumwabuuzibwa sallallahu alayhi wasallam ti ayyul mu'minina afdal, mubakkiriza bonna ani abasingamu obulungi. Naga ahsanuhum khuluqa, yo yabasinga empisa. Era wennyini abuuzibwa nti ayyul mu'minina akyas, mubakkiriza bonna ani abasinga obugezi. Yali yanukulaga nti aktharuhum lilmauti dhikira, abasinga okujjukira okulowooza ku kufa. Wallahi okufa kwo kugenda kukola ekimu ku bibiri, ligenda kubassanyu ery'enkomeredde. Nsaba okkiriziganye nange, bino eby'eddunia bitusanyusa kuba weetuli. Wallahi ne mu bulamu Allah buno bw'eddunia kwe tuli ayina embeera gyakuwangalizaamu gwe ng'olaba ng'ey'enkomeredde, gwe ng'olaba teriyo bulamu bulala. Ate Allah n'abukujjamu obulamu obw'embeera eyo Allah n'agikujjamu n'akutwala mu ndala, ate n'okkiriza nti ate ekituufu ate oba buno bwe businga buli. Wano waliwo yeegomba okuddayo okuba omuto. Nze bwe nali nkyasoma primary nabagamba bwe baserabidde naye n'omuvubuka ali mukwano gwange bamitanga Fawzi. La ilaha illallah, Fawzi nga twagalana. Nali njagala Fawzi nga ne Fawzi anjagala. Fawzi nga si kyangu nga ne bwe nagenze mu manju era abeerawo wabweru awo nga nninzi. Era mubulyawo nti mperekeraako nenkwata akadomola ng'akimanyi nannindira ebweru ne bwa nga wolaba Fawzi wondaba n'entebe zaffe mu kiraasi nga ne bweba oyagala totwawula ebye bwevaako eyange yeddako. Akaseera k'embeera yali eyo, Fawzi simanyi gyali, akadde kano n'ennamba ye y'essimu sigiina naye tayina yange, ate mpulirira sina kyenjagaza. Kati omuntu Allah bw'amujjulula tabaako kyamiisinga mu bulamu bw'eddunia naaka, teri kyamiisinga mukyala we yadde abaana be, naddala ng'akaseera ko yakalowoozangako bw'atyo n'akeetegekera. Teri yamiisinga nnyumba gye yaleka, teri yamiisinga busente bwe yaleka mu bbanka. Wallahi bali mu bulamu bulala. Wano waliwo amiisinga obulamu bw'olubuto, tokyajjukira na byaliyo. N'abali mu kabbuli wallahi abeetegekera nga bakyali wano tebakyamanyi bibeera ku dunia. Nkulamira neeramira Allah tumutenderezenga tabaraka wa ta'ala, olutendereza lwa kumwebaza, olutendereza olwetegekera okumusinkana Allah jalla jalaaluhu.